obudde butuuse. Kwaya tuwa oluyimba lwa Mwoyo Mutuukirivu. Ffenna tuyimirire. Oluyimba lwa Mwoyo Mutuukirivu nga luwedde, omukolo ogugenda okuddako, omusumba omulonde agenda kusembera mu maaso. Kitaffe Ssaabasumba atandika okumusonya kajjojjijjoji w'ebibuuzo akakase. Tema venga. Valenga para trazer mais. Ssaabasumba ajje mu ntebe ye n'abepisikoopi ababiri abagenda okumuyambako okukola omukolo ogwo. I request the Archbishop, His Grace Paul Semogereze, to take his seat as the principal consecrator and the two consecrators, His Excellency Archbishop Luigi Bianco, the Apostolic Nuncio, and the Right Reverend Bishop Joseph Anthony Ziwa, Bishop of Chinda Mutiana. Vai, Akalombolombo k'abakulu b'Eklezia abasooka kalagira nti Omwepisikoopi Bulooni amale kubuuzibwa mu maaso g'ekibiina obanga amaliridde okukuuma okukkiriza
n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Kale nno muganda waffe Muzira Lawrence Mukasa, ennemba ya mwoyo omutuukirivu ng'ekuyamba omulimu gw'abatume ogwatukwasibwa naawe gwe tugenda okutukwasa nga tukusaako emikono omalirize okugukola okutuusa okufa malirike. Omaliriza okulangira ebifaananyi bya Kristo ng'oli mwesigwa era nga tokkirira malirike. Omaliriza okuguma eby'amazima byetukkiriza byonna nga bwe biri mu balangirira awatali kubokolako n'akamu yadde okukookerako ebirala byatukwasibwa okuva ku batume era nebirabirwa bulungi mu Eklezia buli wantu wonna na buli budde malirike. Omalidde okuzimba Eklezia ng'omubiri gwa Kristo n'okusigala ng'osakimu naye omunaawe n'ab'eddaala lya Emikolo ng'akulirwa omusika w'omutuukirivu Petero omutume malirike. Omalidde okwoleka olimuwulize omwesigwa eri omusika w'omutuukirivu Petero omutume malirike. Omalidde ng'omuzadde omunyiikivu okuwanirira abantu ba Katonda n'okubalambika mu kkubo ery'obulokofu nomuli omu n'abaweereza banno abasaseredooti n'abadyaakoni malirike. Abooluganda baagala ennyo twegere Katonda omuyinza buli kantu mu kisa kye abundibwe enneema ye ku musajja ono bw'alonze okulabirira Eklezia. Omaliridde olw'okubeera erinnya lya Mukama okwoleka ekisa n'obusaasizi eri abanaku n'abakulira n'eri bonna abali mu bwetaavu malirike. Omalidde ng'omusingo omulungi okunoonyanga endiga eziwaba n'okuzikuŋŋaanyizanga mu kisibo kya Mukama malirike. Omalidde okusabiranga abantu ba Katonda abatali kukoowa n'okutuukiriza omulimu ogw'obusaseredooti omukulu nga tewali kibakumuunyaamu malirike. Katonda ng'ambeke. Katonda akakisa mulimu omulungi mu ggwe yennyini agumalirize. Abooluganda abaagalwa, ffenna tugenda kukkaanya tukoowole Eklezia ow'omu ggulu nga tusabira muganda waffe ono mukadde waffe gw'alonze nga tuyimba amatendo. I
Ayi Mukama
olw'ekisa kyo owulira okwanjaga kwaffe omuweereza ono omuweko amaanyi g'omukisa omukisa oguba mu nneema y'obusaseredooti tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omwepisikoopi omulonde ng'afukamidde Ssaabasumba agenda okumuteekako emikono na bonna abali ku ddaala ery'obwepisikoopi bajja kukola kye kimu ng'akabonero ak'okugabanya obuyinza bw'ono alondeddwa. Ffenna tusigale mu kasirise. I invite all the bishops to lay their hands on the bishop-elect. Abadiakoni babiri nga bawaniridde ekitabo ky'Evvanjiri waggulu w'omutwe gw'omwepisikoopi omulonde. Essaala eyawula ono okufuuka omwepisikoopi egenda kutwalibwa era ng'ejja kukulemberwa kitaffe akulidde omukolo guno Ssaabasumba. God and Son of our Lord Jesus Christ, Father of mercy and God of all consolation, who dwell on high and look upon the lowly, who know all things before they come to be, and let down the ordinances in your church through the word of grace, who from the beginning ordained the nations and the just born of Abraham, who established rulers and priests, and did not leave your sanctuary without ministers, and who, from the foundation of the world, were pleased to be glorified in those you have chosen. Pour out now upon this chosen that power which is from you, the gathering seed, whom you have given to the blood of the Son, Jesus Christ,
the Spirit, whom bestowed upon the holy apostles, we establish the church in each place as your sanctuary for the glory and unceasing praise of your name. Grant, O Father, know of all hearts that these your servants, whom you have chosen for the office of bishop, the shepherd your holy flock, serve with you night and day. May he fulfill before you without reproach the ministry of the high priest, so that always gain in your favor you may offer up the gift of your holy church, grant that by the power of the Spirit of the high priesthood you may have the power to forgive sins according to your command, assign offices according to your decree, and loose every bond according to the power given by you to the apostles. May he please you by his meekness and purity of heart, presenting a fragrant offering to you, through your Son, Jesus Christ, through whom glory and power and honor are yours, with the Holy Spirit, in the Holy Church, now and forever. Amen. Abepisikoopi abalala nga bazze mu bifo byabwe, Ssaabasumba agenda okusiiga omuzigo gwa Krisma ku mutwe ogw'omusumba. Omuzigo okusiigibwa kabonero nti alondeddwa era n'ayawulwa nga Dawudi bwe yalondebwa n'asiigibwa. Ssaabasumba agenda okukwasa ekitabo ky'Evvanjiri Omwepisikoopi omuggya ng'akabonero nti omulimu gwe ogusooka ate omukulu gwa kuyigiriza kigambo. Katonda akugwanyiza obwassaabakabona bwa Kristu akuyiyeeko omuzigo ogw'okusiigibwa ogw'ekyamagero, era akukuumire akuwe emikisa mu mwoyo. Kwako Evvanjiri, igiriza ekigambo kya Katonda ng'ogumiikiriza butaddirira era ng'osomesa entuufu.
Sabasumba ng'atudde mu ntebe agenda okukwasa omwepisikoopi omuggya eby'obusumba, empeta, enkofiira ate n'omuggo. Empeta ng'akabonero nti agattiddwa ku kereziya wa Kasana Luweero ne kereziya yenna. Enkofiira ng'akabonero ak'obutuukirivu bw'alina okulwanirira ate n'omuggo ogulaga omulimu gw'omukulu ogw'obusumba. Omusumba Lawrence Mukasa akabonero kano akategeeza obwesigwa bwo kumanga mugole wa Katonda, kereziya we omutukuvu ataliiko bbala, ng'ojjudde okukkiriza okwannamaddala. Omusumba agenda okutikkirwa enkuufiira. Kwako enkuufiira eno ekitiibwa eky'obutuukirivu kyakayakanire mu ggwe. Omusumba mukulu bw'ayagika osaana okufuna engule y'ekitiibwa ekyefuma. Sabasumba agenda okuteeka enkuufiira empanvu ku mwepisikoopi Lawrence Mukasa. Sabasumba agenda okukwasa omuggo ogw'obusumba omwepisikoopi omuggya. Omuggo guno akabonero ak'omulimu ogw'obusumba labire eggana lyonna mwoyo obutuukirivu mwagulondedde obuli omwepisikoopi enkulembera ekereziya wa Katonda. Omusumba akwasiddwa omuggo ogw'obwepisikoopi era agenda kuyimirira atuuke ekuya tuwulire oyo ye musumba waffe abayekwaniriza obwepisikoopi, oyo ye musumba Lawrence Mukasa. Omusumba kakati agenda okutuuzibwa mu ntebe ye ey'obusumba ng'akabonero nti afunye obuyinza okufuga ate n'okulamula ekereziya. Ogwo oguvuga mubala ogw'engeri. Sabasumba atuuza Sabasumba akulisa omusumba Right Reverend Lawrence Mukasa ng'omusumba wa Kasana Luweero owokusatu. Abeepisikoopi bagenda okumuyozaayoza okutuuka ku ddaala lino ery'obusumba. Abeepisikoopi bajja okuyozaayoza omusumba waffe n'okumwagaliza emirembe.
Okuweyozayoza Omwepisikoopi.